Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watu lwa mwenna kukibula Islamic Media. Olunaku lwaffe era bwe budde mulindwa buli omu obadde olindirira okubeera nti nno programu yo ogirindire okubeera nti nno egguka mu studios eza Kibula Islamic Media. Era buli kimu kigenda kubeera nti kibatuusibwako nange Faga Omufaganistan kubeera nga mbatuusaako omulama gwaffe manya gw'osinza. Era nga njagala obajjukiza nti gyebuvuddeko wiiki kati 2 mabega tubadde twetolera ku mulamwa okugamba nti nno tubadde tukyebuuzanga ebibuuzo ebigamba nti nno nzikiriza ki entuufu. Era tubadde tukyetololera okwo nga tetunakufuna kituufu. Wiiki ewedde olwokusatu bwe twafunira ensonga actually entuufu netusobola okutegeera. Buli omu yatulaga twavaawo nga batugambye obukkiriza, netugamba obulokole, netugamba obusiraamu yeddiini entuufu. So buli omu n'abeera nti nareasoninga naye kitulina otegeera nti buli omu bw'omaliriza otegeera ensonga eyo okusalawo kuba kusayiriyo okubeera nti nno wajolaga oba osazeewo nga gukusinzira ku bino obufunye. So olunaku lwaleero tugenda kubeera tweyongerayo kubanga twagala tumanye ensibuko ya buli kimu gye kiva. Waba Qur'an yavaawa, weba Bible yavaawa, then obukkiriza naye ebi byavaawo. Kakati olunaku lwaleero tugenda kubeera tutunuulira ensonga eyaleeta bannabbi. Yali nsonga ki? Lwaki bannabbi bano bajja kubeera nti nno bakola ki? Mulimu ki ogwabwe ogwabaleeta? Kitwagala okubeera tutunuuleko olunaku lwaleero. Era nga mu studios ninamu pastor yeyita Kamulali Muzeeyi Nkuusi musajja mukulu. Kuva side eri Nasenyi ebitundu ebyo biri side z'Ebugwere eyo Kabwangasi mu Butebu district. Omusajja gyatera okubeera nava era bwino we gwatera okutuyiwira ava side zeeyo. So olunaku lwaleero tugenda kubeera tutambula naye era nga neseeka yamaze dde okutuuka Alhaji Muhammadi Musa era nga musomesa kwali ku Bilal Islamic Secondary School ate nga musajja adiringa mu makanzu aganyirira okuba nti nze sitera kuzambala naye waliwo gye yankakaawo n'agimpa mu bulungi nenjikiriza. Kanzu n'eddagala erikola ku majini n'ebisigadde byonna. Bw'owulira nti ekikusumbwa bubaani byonna Alhaji Muhammadi Musa era waali bwetyo tugenda okubeera tutambula era nga mwetaaga wenna totawaana kubeera nomukubira simu genda bugenzi ku plot 6 mulyango guyingira gwennyini bagiyita Masjid Sunna wali Jama awo wennyini naye bado musanzeewo omukyala aliwo n'abavubuka abaliwo basobola okubeera ne bakolako byonna biweetaaga. So waali tugenda kubeera tutambula naye atubuulire nsonga ki eyaleeta bannabbi bano bajja kukola ki. Then ne Muzeeyi Nkuusi naye agenda kubeera natubuulira. So lunaku lwakusatu essaawa ziba 8 mpaka essaawa ziba 10 ez'olweggulo tuba tutambula bwe tutyo okumanya gw'osinza ye programu yaffe ate nga emiramwa tutambula nazo okusinzira ku lunaku. Mukkirize olunaku lwaleero ngenda kuza omwezi 12 omwezi ogwokubiri 2025 tusobole okubeera tutandika era tugenda kutandikira Muzeeyi Nkuusi okusookera ddala agenda tulamusaako tweyanjulireko then oluvannyuma tusobole okubeera netutandika ku mulamwa gwaffe okugamba nti nno kiki ekyaleeta bannabbi. Lwaki bannabbi bano tubasomako nnyo ne tubeetegereza ki ekyabaleeta. Tugenda kubeera tutambula. Kansooke nebaze Katonda kweri. Kansooke nebaze Katonda atambuzizza okuva ekawanga sinasonyi kuntuusa wano. Era ndi musanyufu nnyo lwakino ekiriwo. Abantu budde okukirabako era mbadde sijja wano. Olwa essimu lyaleeta obuzibu. Essimu banyiganyiga nga tetufulumya amalowoozi kati nensigalira awo nga ndi mukizikiza. Naye nebaza byonna kubanga mpuliriza mbadde mwetoloola naye nga nafiirwa kubanga okwogera ku nzikiriza entuufu nga siriiwo kyankola bubi nnyo. N'emirimu mingi ndowooza gye nfiiriddwa
naye kati nkomyewo Katonda nga wankomezaawo. Amanya gange mpitwa Amos Nkuusi Kamulalinga bulijjo Lipirimani. Kuli olw'embeerawo ebintu binyuma era olwaleero bigenda kunyuma kubanga wendi n'omulamwa ntandike ku mulamwa oba gende mu maaso ntandike ku mulamwa. Mulamwa kugamba nti lwaki abanabi bajja, eyo nsonga nkulu nnyo. Tulina abanabi ba mirundi ebiri, tulina abanabi ab'obulimba nabo boogerwako ng'abanabi, ne tuba n'abanabi abatuufu. Kati enabbi omutuufu bo bajja kujja abantu mu kizikiza okubalaga Katonda omutuufu. Kikyaleeta abanabi. Nze bensomako eno mu Bayibuli eno yange gyenkuute wano, abanabi abalimu bajja okulungamya abantu n'okubalaga Katonda omutuufu, n'okubakwasa ebiragiro bya Katonda, n'okubakwasa mateeka ga Katonda, n'okubagamba okwagala Katonda. Gwe gwali omulimu ogw'abanabi ogwabaleeta abatuufu. Nze bensomako wano mu Bayibuli. Antandike n'ekitabo kino 6:10 olunyiri luno okuva 6:10 abali eyo musobola okubiikulayo ne mulaba. Okuva 6:10 agamba Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, yingira ogambe Falaawo kabaka w'e Misiri aleke abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. Musa n'ayogera mu maaso ga Mukama ng'agamba nti, laba abaana ba Isirayiri mbabuulidde, Falaawo anampulira atya nze okukolewa nze ataakomolewa mimwa. Mukama n'amugamba Musa ne Alooni n'abalagira abaana ba Isirayiri eri Falaawo kabaka w'e Misiri okubajja abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri. Egendererwa kya Musa Katonda okutuma nabbi Musa okujja abaana ba Isirayiri e Misiri, kubanga mu nyumba y'e Misiri baali mu nyumba ya buudu, baali bawonaawona, baali basinza oba nga kati eno Kurani bagamba masanamu, ebifaananyi ebintu ebitategerekeka Katonda b'amawanga gye baaliko nga tamanyi na Katonda omutuufu Musa gye baali bakola. Kati Katonda wajja abaana ba Isirayiri e Misiri nga bagenze bavudde e Misiri bajja, laba ate kyamateeka Katonda Musa yalagira abaana ba Isirayiri, yabagamba kukola ki? Kyamateeka ensula 8 n'olunyiriri nja kutandikira ku lw'ekumi. Naye nga mwagala okutegeera byonna mulina kusoma ensuula eno yonna, naye nze nsomako bitundu olw'ekiseera. Agamba bw'ati, era onoolyanga n'okuta ne weebaza Mukama Katonda wo olw'ensi ennungi gye yakuwa. Weekuumenga oleme okwerabira Mukama Katonda wo weekuumenga oleme okwerabira Mukama Katonda wo okuteekuumanga biragiro bye n'emisango gye n'amateeka ge olye gyakulagira leero. Bw'onoomalanga okulya n'okuta era ng'omaze okuzimba ennyumba ennungi n'otuula omwo, era n'ente zo n'embuzi zo nga zaaze, byonna by'olina nga byazze, kale omutima gwo gulemenga okwegulumiza ne weerabira Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu, era yakulinnyisa mu ddungu eddene ng'oliisa, mwe mwali emisota egy'omuliro n'enjaba n'obusaagwa n'ettaka ebirungi. Kale wano Katonda bwe yajja abaana ba Isirayiri e Misiri era n'abagamba nti owaayo, kati otuukanga eyo manyi ensonga eno nkulu, abantu bangi
bamala Katonda n'abawa obugagga n'abawa abaana n'abawa esente abantu balowooza nti ago magezi gaffe era walaba omuntu ayitawo omunaku agamba nti awo talina magezi yasiriwala naye atamanya nti Katonda katawa yerabidde Katonda nti ebintu byonna byalina Katonda yamuwa kati ogwali mulimu gw'abannabbi Musa okwasa abaana ba Isirayiri okubagamba nti mutuuka mu birungi bifaanana bitya n'ogaagawala otya newofaanana otya newoolya ebisavu ebifaanana bitya tewerabiranga Mukama Katonda yakuja mu nsi ey'obuntu kati mu biseera bino ffe abannabbi baali bagamba kati nga bamaze okujja abantu bano okutategeera Katonda Musa bw'atuuka awo alagira abantu bano katulabe mu kuveera Musa omulimu gwe Katonda agumuwadde okuva 2 nja kutandikira awo bino byonna Katonda agamba Musa omulimu gw'abannabbi kukwasa abantu amateeka n'ebiragiro bye n'okumutegeera n'okukola byayagala Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna ng'ayogera nti nze Mukama yakuja mu nsi nze Mukama Katonda eyakuja mu nsi ey'Emisiri mu nyumba ey'obuntu tobanga na bakatonda balala wendi Musa asomesa abantu ebigambo ebifaanagana bwebityo Musa alagira abantu banga abaana ba Isirayiri baali Emisiri baali basinza ebikatonda tonda kakati abamaze okubaja Emisiri era Musa abagamba Katonda mwada amateeka mugamba temubanga na bakatonda balala wendi Katonda ye waali tobanga na bakatonda balala wendi ng'olina kutegeera Katonda oyo ye Katonda oyo Musa gye yali abalaga ye bamuyitaani okuva 6 oyo Katonda Musa gwayogerako Katonda gwayogerako mu Kuva 2 ku lunyiriri olusookerwako ono ye Katonda yatuma Musa Emisiri era yali nabbi eyajja abaana ba Isirayiri Emisiri agamba waati 6:2 Okuva Katonda ayogera ne Musa n'amugamba nti nze yakuwa nalabikira Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna naye mu linnya lyange yakuwa samanyibwa mu linnya yange yakuwa samanyibwa nabo kati erinnya lya Katonda omutuufu era ateekeddwa okusinzibwa era yatuma abannabbi abatuufu balamwita yakuwa kati oli yena wayita erinnya eddala eritali lya yakuwa abo bakatonda b'amawanga kubanga abo tatumanga omuntu yenna nabbi omuntu yenna kuba tuli bangi waliwo balina bakatonda abalala kati ffe nga bagwere balina mayisaja malubaale biki kati nabo balabanga bakatonda ba mu nsi naye Katonda omutuufu eyawa Musa ebiragiro bali bamwita yakuwa era ye Katonda yekka eyatuma abannabbi abatuufu kuva kantandika ekyamateeka Mukama 3 olunyiriri olw'omukaaga kati ono Musa alaga abaana 3 n'olunyiriri olw'omukaaga Katonda omutuufu eyakuwa kyagenda kubakola kino ayogera waati era Mukama Katonda wo alikomola omutima n'omutima ogwezaade lyo okwagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna olyoke obe mulamu abantu bateekwa buteekwa kwagala yakuwa balyoke bafuna obulamu nibabanga baganya okwagala yakuwa ono tebasobola kufuna obulamu obutuufu kubanga oye Katonda yajja abaana ba Isirayiri Emisiri oye Katonda yatuwa amateeka era ye Katonda oyo nze gwenjogerako Katonda alina omwana kati mu nsi muno kati ntandiise olunyiriri Yokaana 3:16 yatuweerezera obubaka n'omwana we alina omwana yakuwa Yokaana 3:16 oyo muzadde okolimbeko omwana gwe yaweereza yajjangani nga nabbi nga Katonda nga nabbi kuba tuli kutunuulira ali mu byonna
ali mu byonna osobola okumuyita nabbi, osobola okumuyita musomesa, osobola okumuyita mulokozi, n'omuyita Katonda si kibi, anti kati era yatonda. Bwe tosoma nga Kurani n'obiwulira nti era mutonzi. Kati ngenze oyo ali mu byonna, teriyo nti atonda omubalira mu kifo kimu, ye atuuka na byonna. Mu badokita mwali, mu basawo, mu basomesa mwali, mu bannabbi mwali, bonna mu baana mwali, mu batume mwali. Yokaana 3:16 omwana oyo Katonda olaba gyatuweereza, eyakuwa yalina omwana, era omwana akola emirimu gye nga ye bwe yamuwa. 3:16 kyabuuza ekirala, weyongera okubuuza ojja kugujuka. Omwana oyo agamba, Katonda agamba bw'ati, kubanga Katonda nga bwe yagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amuukiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaagwawo. Kasita okkiriza omwana wa Katonda ono Yesu Kristo, kati ku mirembe gye tulimu, kubanga kati tuli ku mirembe ogwa Kristo, ogwa Yesu Kristo, gwe mirembe gwe tuliko, n'omukkiriza n'omuteekawo mu mutima gwo n'ayingira mu bulamu n'akulokola. Muzenguzi ogenze ku nsonga eyo n'ogiteekawo kangibuuzeeko. Buuza. Ssekamadi Musa n'abajja n'atugamba nti mulembe gwa Nabbi Muhammad, ate gwe tugambe ekyo kifu, awo n'abalese kifu. Ekituufu kye kiriwo. Ekya Muhammad Musa kifu. Omulembe gubeera gwa muntu mulamu, tegubeera gwa mufu. Era oli wayogera nga ati mulembe gwa Muhammad oyo alimbye. Ekituufu kiri nti Yesu kati ye nannyini mulembe kubanga ye mulamu. Kati onooleeta omufu ogambe abantu nti ate mukkiriza oyo. Guli mulembe gwa Museveni. Olunyiriro luliwo. Oguliwa. Ogamba nti mulembe gwa Yesu. Bwe tomanyi nga mulembe gugwe. Njagala bukwagala. Kale kati kankuwe. Bwali kunsomesa ntegeere. Kati ensi yonna kati etegeere, si gwe weka. Kati nsomesa ensi yonna ekoleki? Etegeere. Era batulaba buli omu ayagala kutegeera. Bana aba Bayibuli bo babitegeera, okujjako mu Abakurani mwati mutama kubimanyi. Nawe Bayibuli byenjogera kati babimanyi. 28:19 kangendeyo. Kitabo kye Matayo 28:19 gyendiko kati. Ate njagala kyobuli kyotomanyi buuzanga bwendi kati. Mulimu gwange ate gwe okoze bulungi, kubanga omulimu gw'Abasiraamu si gwa kusomesa, gwa kutubuuza bibuuzo. Naye oli Muhammad Musa ye ate akola nsobi n'asomesa. Eyo nsobi yennyini ate mu Busiraamu. Kati gwe Omusiraamu omutuufu kati gw'oli kubuuza ebibuuzo, gwe Omusiraamu omutuufu. Kati oli wajja n'asomesa oyo Omusiraamu tamanyi. Omulimu gwe gwa kubuuza obubuuzo. Genda okusomera. Agambye bw'ati. 28:18 Matayo abali eweeru eyo mukkirize ebigambo bino omusajja abuuzizza bulungi ate ye Musiraamu omutuufu, kubanga mulimu gwabwe gwa kubuuza so si gwa kusomesa. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga mubayigiriza okukwata byonna bye mbalagira mmwe, era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe zino bwe zirigwawo. Kati Yesu alina fumwa era waali era kyeva olaba bwe tugamba dayimoni emizimu vaawo ng'emizimu zidduka kubanga zimulaba lwali mulamu. Ate nagwe twandibuuza nekibuuzo ekyo ne mukulani mugamba Yesu teyafa. Kati wandibadde okkiriziganya nange. Kulani egamba Yesu teyafa, ate mumanyi bulungi nti Muhammad yafa. Kati nannyini mulembe ye Yesu Kristo. Mbadde sinaakuwakana, mbadde mbuuza bubuuzi. Kati ng'omaliriza njagala abantu twongere okubategeeza kyo kyaleeta bannabbi bano kubakwasa. Wuliriza, kujja abantu bategeere Katonda ng'ekyo kimu, okubakwasa ebiragiro bya Katonda, okubakwasa amateeka ga Katonda n'okutegeera Katonda oyo gwe mulimu gw'abannabbi gwabaleeta. Abatuufu abali mu Bayibuli si mu kitabo kirala, Bayibuli mwokka muli abannabbi abatuufu abalina okutegeera Katonda omutuufu, abamanyi nti Katonda yatonda eggulu n'ensi bamuyita Yakuwa, si muntu mulala yenna. Era oli wajja n'eri eddala ffe tumumanyi, era mu Bayibuli taliimu, kubanga Bayibuli kitabo kyokka
ekirimu abanabi abatuufu. Owuliriza etegeeza bayibuli erinnya lirimu nti yakuwa temuli linnya ddala. mulimu amalala ndinga wendi oyinza okaza naye lino ennyo Katonda gye yasookerako Musa amugamba yakuwa n'agamba ndinga wendi mulimu amalala naye ngaawo amatu amanya g'amatuufu kubanga yeeyogerera nze mannya gange nze gundi kati aba yeeyogerera Katonda ayogera yoyo banja okukoma baneeda nga wogenda okukoma mu ntandikwa yayogedde nti tulinayo bannabbi ab'obulimba n'abamazima. Njagala ompeeko ku b'amazima n'ab'obulimba ate ompeko n'enjawulo wakati w'abalimba n'abamazima. Kati nabbi yenna ali mu bayibuli omwo Katonda nga si yamutuma oyo nabbi wa bulimba. Nabbi yenna yeetulinkiriza naye nga tali mu kyawandiikibwa muno nga yakuwa si yamutuma oyo nabbi wa bulimba. Okujjako nga waliwo nabbi nsomesa ensi nabbi yenna atali muno yakuwa gy'ataatuma oyo nabbi wa bulimba. Okujjako nga yakuwa yamutuma ate nga ne mu bayibuli mwali oyo nabbi mutuufu. Tovenje kati buuza ekirala. Njagala nti ompewo ku kwabo ab'obulimba n'abamazima mu bayibuli kuba kimanyi obalina anti kakati nze bano bali mu bayibuli muno abaawandiikibwa muno bonna batuufu. Okujjako oli waleeta nabbi omulala atali mu bayibuli yakuwa gy'ataatuma oyo wa bulimba kyenkuyagadde okutegeeza ensi. Kale tuyanziza leka tutambuleko tugendeke wa Alhaji tujja kuba nti tukomawo. Tuyanziza oyabadde muzeeyi Pastor Nkuusi Kamulali. Yes. Omusajja owa Bwino Kawangasi eri Nasenyeero era bwatyo tukakasizza agenze mu bingi newankubadde tamazeeyo ne tujja kudda gyali ngo tukatiriza ebisigadde era nakubamuku ebituli wakuyemu ebituli awo mbona business Muhammad siye nanyi mulembe nagana nti twagala tukubeera netwetegereza tusobole okubeera nga tulaba Nabi Muhammad ewa Sekama Mali Musa Alhaji ono kisoji kyayogedde kirabika kituufu oba nawe kikwamu ebituli kuba yagambye nti yasomye n'agamba nti omulembe guno gwani wa Yesu era ye nanyinigo kubanga ye mulamu wasigadde omuntu abeera mufu nga tugenda ku mulamu gwaffe nakona onakakatirizako katereze tomanya nga kibadde kituufu oba nedda. Omulamu gwaffe tungera okubajjukiza nti tuli kutambulira ku nsonga ki eyaleeta bannabbi bano bajja kukola ki bwe tuli kutunuulira era bayibuli ejja kutwanukula ne Kurani naye ejja kukola ki ejja kubeera netwanukula. Katugende wa Haji Muhammad Musa. Naam, billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wama arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhiya ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda baffe abalina enzikiriza etali ya busiraamu nammwe abatulaba n'abatuuliza baganda nti emirembe gya Katonda gibeere gye muli. Ntenda Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'ekisa kye olw'obudde bwatuwadde nate olwaleero ffenna abali mu studio moderator ne baganda ffe abali mu kamera namwe mwena abatuuliza saidi eyo tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah gitiibwa era asibinga n'emirembe ku bannabbi be ab'omuwendo abakola omulimu gw'ettendo okubeera nga batumanyisa Katonda yaani. Nja kwebaza muzeeyi Nkuusi alina ebigambo bingi era ye Kamulali naye ffe tumanye nti Kamulali tumuliira mu piraawo era baleeta piraawo nga tekuli Kamulali tawooma piraawo tajja kuwooma kitegeeza Kamulali takaawa wabula awoomera buwoomezi n'olwekyo ekyo tekikola mawulire. Tukwebaza okuba nga wooli naye nze njagala nnyo okuba nga tutambulira nnyo ku miramwa newankubadde nga oluusi tuba na bingi byakwogera kuba kati muganda nange yabitabudde Yesu ye mwana wa Katonda ddala we yabba topic eyo si gye tuliko ate Muhammad yafa Yesu mulamu topic si gye tuliko ate omulembe guno gwa Yesu si gwa Muhammad byonna njagala nkutegeeze nti bwe tuba twogera ofuba nnyo okuba nga onoonya ekifiitinga ku topic gye tuliko. Ebyo nasobola bikoonako olw'obudde naye tukutegeeza nti wano guno mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekiraga nti mulembe gugwe ekitabu kye kye yasomesa weekiri n'eddiini gye yajja nayo weeri
ekiraga nti omulembe guno si gwa Yesu. Yesu yava mu nsi muno nga tamanyi kigambo kye bayita Bayibuli, teyagirabako, tagimanyi na kugimanya. Ekyokubiri, enzikiriza Yesu gye yalekawo si yeeriwo. Ebyo byokka bikumala kakasa nti mulembe si gugwe. Tuli bato tusomeseza omulembe ogwo type keyo bwetugenda okubeera nga twambulira bintu bingi. Ekyokubiri, ekyokufa, bwe twogera nti mulembe gwa tetegeeza kufa. Allah bw'aba ayogera tategeeza muntu kufa oba ki, tutegeeza ebikola byani, mateeka gaani agakola, kye bayita omu. Kuva ku musajja oyo mpaka leero waliwo amateeka amalala nti tewali. N'olwekyo Muhammad yenanyini mulembe guno kubanga Qur'ani era yafuga mu nsi yonna, wadde n'abakristaayo nammwe Qur'ani yebafuga indirectly, so si Bayibuli. Eyo kanveeyo kubanga sigwe mulama gwaffe. Aya gye nsomye mu Qur'ani, Allah atugambye mu sura ya 21 surati Al-Anbiya aya 25. Allah ategeeza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti sirinayo nabbi yenna gwe nali ntumye olubereberye nga gwe Muhammad tonnatumibwa, wabula buli nabbi namutuma okutegeeza abantu nga watali katonda mulala yenna asinzibwa wabula nze zekka, olwekyo munsinze. Kati mwami wadde n'abatuliza aya yokka ffe Katonda aba atuwadde lwaki yatuma bannabbi. Muzeeyi Nkuusi abadde ayogera bulungi nti Katonda yatuma bannabbi naye nga tatuwadde lunyiriri. Katonda nga ayogera nti bannabbi mbatumye okukola kino, naye nze aya ngireese agambye sirinayo nabbi yenna gwe nali ntumye nga gwe Muhammad tonnatumye, wabula buli nabbi namutuma ng'amutegeeza nti agenda ategeeza abantu. Kati muzeeyi bw'onodda njagala otuwe olunyero nga lulambulukufu. Kubanga bw'oyogera ku Musa, tulabye Musa Katonda n'amugamba agenda erifa, tukirabye ekyo kyali kya Musa. Nze kibaali tulusi kiyinza okuba nga tekinkwatako, naye kigendererwa nange nfunemu kyali ki. Qur'ani kyegambye nti buli nabbi Katonda yamutuma ajja akole ki, ategeeza abantu nga watali ki Katonda mulala yenna wabula Allah yekka yaliwo, era yekka gwe tulina okuba nga tusinza. Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku bannabbi bangi, teyakoma ku ayi yokka esobola okubeera nga etegeeza ensonga eno tukakasa lwaki yatuma bannabbi. Allah yatuwa bannabbi bangi, era abasomi ba Qur'ani kakasa boogera mu surati Yunus, surati Hud, sura ya 11 aya 15, era Allah agamba walakad arsalna Nuha ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin. Mazima natuma nabbi, twatuma nabbi Nuh alayhi salam. Nuh fena tumanyi ow'amataba mu Bayibuli mwali nga amutumye eri abantu b'ekibiina kye abagambe nti mazima nze ntumiddwa gye muli naye nga ndi mutiisa wa lwatu, nze kubatiisa. Kiki kyazze batiisa? Allah n'agamba alla ta'budu illa Allah, temugeza kusinza kintu kirala kyonna wabula nze zekka gwe muna okusinza. Temugeza kusinza kintu kirala kyonna wabula musinze Katonda we yekka gwenza okubanga mbategeeza mbabuulire. Temusinza masanamu. Inni akhafu alaykum azabun yawmin alim, nze ngezaako kubatiisa ebibonezo ebiruma ku lunaku lwaki, ku lunaku olw'enkomerero. So aya eri esoosi etulaze bannabbi bonna geno. Kati ate aya ogenda kusoma Qur'ani, buli nabbi Allah n'engeri gy'amwogerako nti azze kutegeeza abantu basinze Katonda ki, omu yekka, kyekireeta bannabbi. Teriyo kirala kyonna kibaleeta bajje bakole ki. Era mu sura yennyini bwe tugenda mu sura yennyini, era aya ya 50, era Allah agamba nti wa ila adi akhahum huda, mazima ne bantu ba Adi Katonda yabatumira muganda bw'abayitibwa Hudu, nabbi Hudu alayhi salam. Qala ya qaumi, nga naye agamba nti ibudullaha, musinze Mukama Katonda wammwe yekka, ma lakum min ilahin ghairu, temulinayo Katonda wala yenna awatali Allah subhanahu wa ta'ala, in antum illa muftarun. Ne ebyo bye musinza byonna bantu babigunjawo bugunja, Kati muzeeyi kyokulabirako oyogedde kigambo yakuwa nze nkakasa nti kigunje. Lwaki? Muzeeyi olinayo Yesu mu Bayibuli ng'ayita Katonda nti yakuwa, evaaso ogirinayo. Kyajja kitya Musa? Kubanga yakuwa ojja kisanga mu yakuwa, mu Musa, mu Kuva, ne mu Yeremiya, ne mu Zabuli oba olyawo. Lwaki bannabbi abalala bonna tebayogera ku linnya yakuwa? Ngano musajja Sulaiman yawandiika ebitabo binabulamba, yawandiika the first king, the second king, first Chronicles, second Chronicles, ebitabo ng'efaanaga nga temuli kigambo yakuwa. Bwogenda mu Ezekiel temuli yakuwa. Bitabo bingi nnyo mu Isaaya sirabayo yakuwa. Kati bannabbi abalala tebamanya Katonda nti bamuyita yakuwa, tebamanya. N'olwekyo ebyo byonna bintu byagunjwa bugunjwa, osonga lwaki tubabuuza erinnya lya Katonda era odduka Musa eri yekka
naye tosobola kuleeta wanwani Yesu ng'ayita Katonda nti bamuyita Yakuwa. So omuntu asinzibwa Allah agambye agambe bannabbi bano ekyabatumya kutegeeza abantu nti teriyo Katonda mulala yenna asinzibwa wabula ye Katonda yekka asinzibwa. Nga ngenda kumaliza mu Qur'ani kuba guno mulamwa bintu bitono nnyo abantu byakunyonnyola. Wa ila Samuda akhahum Salih, Allah agambye ku bantu ba Samuda Allah yabatumira muganda wa bayitibwa Salih, oyo naye yali nnabbi. Qala ya qawmi, bano bonna bannabbi baaliwo wakati wa Musa, oli wakati wa Musa paka ku Yesu, be bannabbi bano betwogerako mu Qur'ani. Allah agambye naye yabagamba nti ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, musinza Mukama Katonda wammwe yekka gwe bamusinza, temulinaye Katonda mulala yenna gwe bamukola ki, gwe bamusinza. Muzeeyi bwakeera ku makya ogambye nti Yesu ye Katonda, ate omugisa Yesu mwana wa Katonda nomuyisa Katonda. Bwakeera ku makya ne mugaana ensonga Katonda ekitiibwa gye yatuma nayo bannabbi, ne muteekawa ne musinza abantu. Era saawe ne muzeeyi ogambye nti Yesu, era bakubuuza nti Yesu yani, ogambye nti Yesu byonna mu byonna nomuyita Katonda. Naye ate nga Yesu yatugamba mu vaasi eno, era kanje esembise nayo kulaga ensonga eno, badde nsuubidde nti muzeeyi gy'ogenda okuleeta, naye bakubuuza nti tebasobola kusoma vaasi eno gyegenda okusoma. Wallahi nungi nnyo naye tebasobola gisoma. Tebasobola gisoma. Eri mu Yokaana 17:3 Yesu agamba nti buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Teri mu Kristo yasoma vaasi eyo mu bulamu bwange bukyambeerawo. Muzeeyi vaasi eyo ntuufu oba nfu? Ntuufu. Katonda omu ali aki? Katonda ow'amazima ali atya? Yakuwa. Yesu agambye Katonda agambye Katonda ow'amazima ali bameka? Agambye Yakuwa. Akanziremu toteekawo Bayibuli kyetateeseewo. Uliza muzeeyi egambye nti obulamu obutaggwaawo buli mu kutegeera Katonda omu ow'amazima. Yakuwa. Awo tewalinnya Yakuwa. Era kyembuuziza nti mu Bayibuli kuva ku Matayo paka mu kubikkulirwa temuli linnya Yakuwa. Ani leo singa ogenda kulibikula. Kati iyo kati muzeeyi kati bikula tusome ngo bawaliwo ekigambo Yakuwa. Muzeeyi kati tukozese Bayibuli. Bikula. Tukozese Bayibuli yo. Bikula yiyawo nyambi Yokaana 17 ndi ku Yesu. Bikula Bayibuli. Kutisa okubikula. Tokkiriza togobera Yesu. Bikula mangu obudde bwange nze bugenda. Ati osomye kyekyo. Bikulayo. Ate nabikula tingi kyosomye. Muzeeyi abadde atezeewo Yakuwa. Atugoteekawo. Ati ye Katonda w'amazima. Tomanya Yakuwa ngali mu kitabo muno. Ye Katonda w'amazima. Batu bikula wanga wali. Twagala batulaba bakase kintu kino. Baga seka soma bira ono yateekawo bira. Nsira zasoma ifu. N'ekigambo kinawulira. Tiwase bagundi ba omusiraamu yenna bw'asoma Bayibuli eno aliko mwoyo agitegeera. Pasita yakola ki? Yategeera. Alina omwoyo gukola ki? Katomanyanga pasita Amos sikatize wende ng'alina ekituufu. Kati mu Bayibuli omwo. Kati moderator anyambeko oba mumbuuliza nyambi. Kuva ku Matayo paka kubikkulirwa biri ebitabo 27. Siwe kiri muzeeyi? Old. That's the New Testament. Old Testament neetabo 37. Asitumeka asitumwenda ya. Ayo ngambe eno gy'okutenze sinze sireeta gyetaliwo. Ebyo byonna tubimanyi. Erimu asitumwenda. Empya erimu 27. Muzeeyi byebitabo 66. Okakasa mu New Testament ebitabo 27 mulimu erinnya Yakuwa. Yogerera ku muzindaalo. Mweriri? Ayina omuzindalo. Ono oyogera gwe gwawo. Ayina omuzindalo. Oyogera muzeeyi. Ate mbale simanyi eti guno gwogera. Muzeeyi. Kati kati ngenda kwogera. Mu bitabo 27 byonna. Bimanyi nti byogambako. Bimanyi nti Katonda ayitwa Yakuwa. Si kyembuziza. Si embuziza. Embuziza mulimu erinnya Yakuwa. Anti kakati ebintu byonna bakola Yakuwa yabawa. Siganyi. Mulimu bawandika nti Yakuwa. Tebawandika n'ebintu byonna bakola. Tegeeza kye no tofaayo. Kati nga ogenda okumaliza njagala tukireringa akantu kano. Kabaddemu okusika osome vaasi. Ate naagala. Njagala asome nga tusomawo. Yokaana 17:3 wempulidde. Anti Katonda ayogerwako wano Yakuwa. Akusoma. Bototeeka abawandika bamanyi. Gusoma busomi. Ano ogambye buno bwe bulamu. Obutaagwawo. Okutegeera Katonda omu ow'amazima. N'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Kati otegedde erinnya gwe baatuddeko erinnya lyani? Oliza kyembuuza. Erinnya lyani lye baatudde? Katonda. Baatudde erinnya lyani?
tubatude erinya wano erinya lye batude lya Yesu kalisirika abagula mwena tetwagadde otegeera wano kalisirikire ekigambo yakuwa wekiri kubanga hajo wedda asoma n'agamba nti noyo gwe yatuma Yesu Kristo. Pastor n'agamba nti yakuwa kati twagadde tukire akantu mu Bible mwekali muwidde pastor mwenye yabadde asoma era tukitegedde bulungi agambo yakuwa tekaliwo twagadde okiriyalingawo kusooka kati point yaffe enkulu eriwa muliza ngambye nti olunyerero teri mu Kristo yakola kinsoma era teri asobola lubulira mu kyaki lwaki lulimu ensonga esooka nti Katonda ali omu yewamazima wadde engeri ya tebatuwadde Yesu mwenyewe yayogedde naye oberamu ensonga eyo ku nti Yesu ye mutume kati kusinzira ku topika eno gye tuliko Yesu yajja kutegeeza abantu nti Katonda ali omu era waateese ekigambo obulamu obutaggwaawo era ye verse eri emu yokka mu Bayibuli yonna awali ekigambo obulamu obutaggwaawo kiri awoka omuntu wakiririza mu Katonda omu obulamu obutaggwaawo kyogona nti tebasobola kisoma lwaki akugambye nti Yesu ye Katonda kyokka ate Yesu agambye nti noyo gwe watumaani Yesu gwe baatuma ajja ategeeze Katonda w'amazima kati ate baliko ono ate ne bafuula oli ye nafuula Yesu ate ye Katonda okitegedde so lyakuwa tuyinza obutakigendako nnyo kubanga naye linnya kuba nange osobola kumuyita okibumba obaani naye tukireke kuba twagadde bannabbi bajja kukola ki so omulimu omunene gwego so kwakufuula Yesu kubeera Katonda kutegeeza abantu nti Katonda aliki ali omu era Yesu ng'amaliza ku nsonga Yesu yagamba mu Luka 18:18 omusajja omu yajja n'amugamba nti omuyigiriza omulungi nkole ki okusikira obulamu obutaggwaawo olaba era ekigambo obulamu obutaggwaawo Yesu n'amuddamu n'agamba nti ompitira ki omulungi omusajja yali ayagala alabe kiki kye Yesu yagenda omusomesa afune obulamu obutaggwaawo wadde nga kinakisomesezza ng'amaze okiyiga kati Yesu mu kumwanukula ate Yesu tugamba nti yayomba oba yakozesa olulimi lukambwe lwaki yagamba nti ompitira ki omulungi twabanga oba bukambwe lwaki ompita mulungi omulungi ali omu yekka ye Katonda kati wano kiraga nti Yesu ekirese kumuleeta kusomesa abantu nti Katonda aliki ekyo Kristo yonna yakivaako yakiviirako ddala tekyogerako nti Yesu ekyamuleta bikebeere mu Bayibuli njogedde ku Yesu yekka naye nga bannabbi bangi ekyabaleeta kutegeeza Katonda omu so si Yesu kubeera Katonda. Wabarakallahu fik. Tuyanzege mwena abatambula naffe kuva tutandise tuli live kubeera tubalaga ekitabo kino Bayibuli kitegeeza ki ne Qur'an kitegeeza ki kuva tutandika buli kimu badde mu kigoberera era nga wona kuno tuligeza kulaba bano bannabbi abajja betwasomako ku luli nti bannabbi bano baleeta enzikiriza buli omu yakola katwagala kutegeera era obwedda tuli kutambulira pastor atubulire mu Bayibuli seka atubulire mu Qur'an tukakase ensonga eyo obutufu bwayo nga tugenda mu kabreeke okubeera tuwumulamu ku katono twagala obategeeza nti kubanga tutandise buli omu kyemanyi obadde ofuulenga bulungi ebintu bino ng'obitegeera obyetegereza era pastor engeri gy'asomesezaamu ogitegedde naye nakagambo kageddemu awo kasirikidde abasiraamu basigala kukola ki abasiraamu babuuza akakulu nnyo tujjako nnyonnyola naye nze nkawulidde bwentyo nenkasirikira haji waali agenda kutereeza obwedda naye muwulire asomesa ate mbadde musobola kubuuza bibuuzo naye tuli kutambulira ku mulamu ogugamba nti nno kiki ekyaleeta bannabbi bano bajja kukola ki era nga topiki yaffe bwetyo bweri naye ng'omulama bulijjo nti manya gwosinza nange faga Omufaganistan so mukkirize tugenda kubeera nno tuwumulamu ku katono tujja kuba nti nno tukomawo nga tuvuddeko mu bulango bw'abakama baffe n'okubeera nno tufunako ku lwendo lw'amazzi. Njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu. Tuli energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge oba oli wa hotel tusange ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road essimu 0753955994 oba 0756331354 Save Tuli Energy is your answer.
Bismillahi tandise nerinnya lya Allah nga njogera kuwekitiibwa Muhammad oyo yekka Allah gwe yasukkulumya ku bitonde byonna. Muhammad Allah yamuwa amannya ge namuyita Raufur Rahim, bwe yamusalira mu bungi n'okumwagala ennyo awangula. Huwa babullahi yurja man yahumul baba yunja huwa khairun nasi nahja walahu sadrul muhalla. An-nabi salamun alayhi, ar-rasul salamun alayhi, al-habib salamun alayhi, salawatullah alayhi. Ono ye nuru ya Allah yokumacha buli lwevayo ebibadde bizito bifuuke byangu. Qibla Islamic Media, Qibla Islamic Media. Kale, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Mwena abatambula naffe abaliko abalitugoberera abatulaba ku Qibla Islamic Media mukola kyatendo nnyo. Tubakulisaayo mu kashoti break tubadde mu kubeera n'okukola nsi naffe tunywa ku lwendo lw'amazzi n'okubeera nti nno tugendako mu bulango bw'abakama baffe kubamu n'olw'ensonga eyo omulama gwaffe tegukyuse gukyali gwennyini ogwo wano wennyini Qibla Islamic Media nange faga omupaganisite nokubeera nno batuusaako ensonga eziri mu bitabo ebyenjawulo. Mu ntandikwa nga bwe twaliwo ababadde batandika naffe twalimuko n'enzikiriza ey'obulokole, twalimuko n'enzikiriza ey'obukkiriza era n'ey'obusiraamu nayo yalimu, naye ey'obukristaayo teyaliwo, n'ey'obukatuliki twalina muntu yayogerako. So kiba kitegeeza nti ezaaliwo ze twawulira zezo zimanyikiddwa ate nga bwekyaggwa tubadde tunoonyereza bani abaabireeta ne bagamba nti bannabbi kati bwe baleeta ebintu bwe bajja kubiteekawo butesikola ki. So nnaku nolwali tuligezaako kubeera tutunuulira gwe yakatwegattako tuli kutunuulira nti bannabbi bano bajja kukola ki. Era mu ntandikwa tusoose ne Muzeeyi Nkuusi omusajja ow'enassenyi yasoose okubeera nti nno yatugamba ensonga ze era zonna zayogeddeko mubadde muziwulira, naye nga muzimu njagala nga muddiza kazindaalo wenjagala atandikire. Njagala bwanze kenkuttemu ate nga kekankutte nnyo kenjagala okutegeera. Agambye mulimu bannabbi ab'obulimba ne bannabbi ab'amazima. Kati njagala awantu awo wabansomerako andageko ku bannabbi bano ab'amazima n'ab'obulimba, kubanga bwebanga mwebiri mukyawandiikibwa kuba wano tubeera ku bwino mwenjagala ntegeezeko nange nva wano ng'asomyewo kuba ngambye nti agenda kunsomesa buli kimu mbuuze ye waali kwanukula. Kati Muzeeyi njagala osobola okubeera otubuulira bannabbi bano ab'obulimba otusomere otunokolereyo ku kwabo n'ab'amazima tubategeere nga tugenda mu maaso. Ekibuuzo kirungi nnyo ekyo. Omwana oli mulamwa mutuufu nnyo, oli musira mulimu gwange gwakubuuza oli mutuufu nnyo 10 ku 10 era singa nina ssente nga nzikuwa ojja kumpa nga tuvuddewa anti sirina kati omanya no ojja kufuna za price model. Ulira Yoswa ye nabbi w'amazima kati nkusomera w'amazima nti oyagadde. Yoswa oyo nabbi waki ow'amazima kubanga yakuwa yamutuma lunyiriri olwoba Yoswa mwali mu Bayibuli ate ddala asoma abantu nedda ali nakoze ogende empola se buli ali mu Bayibuli tabeera nabbi. Tuli ku lunyiriri oba just Yoswa ali mu lunyiriri kitabo kya Yoswa kiri mu Bayibuli anti njagalula nga lunyiriri Matayo 6:7. Yoswa kitabo kya Yoswa mwekiri kato manyi ate awo mbuzaabuza kubanga njagala ulira kankusomere wano bannabbi ab'amazima babangi kati ndiko kooti nga bana bali kati ongambe nti oyo gyosomye Bayibuli taliimu
Nane dasi jogeddeko. Nze ngenda kusoma. Kati gongambe nti bannabbi abosomye mu Bible temuli. Kati nkubiikulire. Tugende mu maaso. Owulira. Nsoose ne Yosua. Kubanga mu Bible mwali. Musa ne mu Bible mwali. Bonna bannabbi b'amazima. Owulira. Nenzirako Samwiri mu Bible mwali. Be b'amazima be batumwa Katonda gye bayita yakuwa. Owulira. Ezera mu Bible mwali. Abo b'amazima. Nekemiya mu Bible mwali. Abo b'amazima. Yobu mu Bible mwali. Abo b'amazima. Okwata Daudi ye biwawe Zabuli mu Bible mwali. Abo banabbi oyagadde ab'amazima. Yeremiya mu Bible mwali. Oyo wa mazima. Ezekiel mu Bible mwali. Oyo wa mazima. Daniel mu Bible mwali. Oyo wa mazima. Koseya mu Bible mwali. Oyo wa mazima. Yoweri mu Bible mwali. Oyo wa mazima. Amos mu Bible mwali. Oyo wa mazima. Obadiya mu Bible mwali. Oyo wa mazima. Yona mu Bible mwali. Oyo wa mazima. Mika mu Bible mwali. Oyo wa mazima. Nakumu mu Bible mwali. Oyo wa mazima. Kabakuku mu Bible mwali. Oyo wa mazima. Zefaniya mu Bible mwali. Oyo wa mazima. Kagayi mu Bible mwali. Oyo wa mazima. Zakariya mu Bible mwali. Oyo wa mazima. Malaki mu Bible mwali. Abo ba mazima. Kata batali gyotawuliddeko linnya muno. Oyo nabbi wa bulimba. Sijja kubamenya bangi. Bwotawuliddako erinnya lino ekyawandiikibwa kino kitabu kino. Oli abuuze wano nti Bible baagiwa ne baagiwa Yesu. Byonna byawandiikibwa bya Yesu. Yokaana 5:5. Owulira. Ate 5:5 somawo. Nja kusoma. Yokaana. Bino byonna byawandiikibwa bino bya Yesu abyogerako nti bibiri. Kati ogamba nti balina gye baawa enkuŋŋaano ly'ebitabo. Ekitegeeza bano bonna boyogeddeko. Bayogera bya Yesu. Abo be Yesu beyajja nabo. Bajja bokka naye nga boogera ku bya Yesu. Okay. Owulira.